bajajjaliza bajajja tobogerako kale babikola ne bannange eno society yankwe there's an open of hypocrisy ye kale babi ne bakulu. Evil is evil. Evil is evil. It doesn't differentiate who does it. Wrong is wrong. And right is right. Oba ni achikola, oba kojawo ya achikola, oba babikola. Wrong is wrong. That's what the boy is saying. Ekisembayo. Nga chameleon. Mama pros, mama chameleon bwamulwanirira. N'abba bwalwaniridde owe. Buli omu ayiriddewo maama w'omubiri. Kati mama wa chameleon yaga chameleon tasobya. Era emirundi mingi wano wizo yakubako omuntu. Mama abwe naga abonga balwana. Yamuwanguddemu 3 gokka. Mbadde ntidde. Yamugjeemu 6. Kati n'abba yakiyiga. Abasajja ba Ferenziki nabeera ku siini awo okumala essaawa 4. Simon nga nnyimiridde bwenti nga soogera nga buli omu ngamba Junior nga kitalo era ab'amawulire batunuzaamu kamera sina kye nayogera kwanga nanoonya n'ebyokwogera ne bikola ki nga tobirina. Simon we nasooka okutegeera nti mu nsi muno osobola okusirika ku naye ng'olina by'osobola okwogera. Osirika ng'ebigambo by'okwogera oba kitegeera kye ngamba. Nakitegeera mu nsi muno nti you can keep quiet by circumstance. Embeera eriwo esobola okukaka okusirika. Embeera eriwo esobola okukola ki? Aba Ferenziki bajja omugenzi yisima mu mmotoka ne bamwebasa ku ttaka awo nga ndaba. Nga yaadi meters we tuli kwa bali basibyewo akaguwa. Ng'omugenzi yisima bamwebasiza wali nnyimiridde wano naye nga meters tezisukka 5 naye nga yisima ali wala nange. He was far. Nga ne bw'omutuluzaamu kamera n'omugamba yisima eggulu limu yali ava kwogera era hours nga 2 emabega yali alina ka video kamaze oteka naye nga ne bw'omutuluzaamu kamera n'omugamba yisima obadde oyogera kita kyalina kyayogera. Kati ebyo byankuza mu bulamu. Nakula Simon tolemera ku bantu. Kakulu. Simon tolemera ku bantu. Enseno mbi. Nyatunia tata wa Isima mutabuliki. Ya nempa wempiseemu. Nyamba ono omwana omuto Shalom. Ategeere bye tulabye. Bye tuyiseemu n'ebitushepinze okuba nti tetulwana ntalo kuwangula. N'ebiseera ebimu we choose to let things go. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kale kusema official najjo sinzira okubanga atotulaba webale okubeera nga ate otwegasseeko olunaku olwaleero
Ennaku z'omwezi ziri 30 omwezi ogwa Desemba 2024 gwe mwaka tukkiriza nti Mukama Katonda n'olunaku olwaliro agenda lutuyisaamu n'olwenkya twesogge 2025. Omwangu ogwo osobola okugulangiriramu ekikyo ky'owulira ky'oyagala. Gufuule gugwo abantu baveeko kati weeconcentratingeko nnyo. Naye olwaliro kigenda obbagamba kyokka ennaku z'omwezi 31 lwe lunaku olw'enkya tulina Purple Roll Down egenda kubeera live mu Lubiri Mmengo. Ekigenda okubeerayo abantu mugenda beera bangi tukimanyi, mugende mugule obukonge. Ogenda mu maakinga mu maakinze namba 5 omuntu agenda kuvaawo awo n'obukadde 10 n'omusobyo olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi nga 31. So eyo eddiiru eriwo, gula obukonge bwa Purple, ate ennaku z'omwezi 31 mu Lubiri Mmengo tugende tuzannye akazannyo. Njagala omu ku mmwe aveewo ng'agamba nti nno nawangudde nalabiseemu nga yaŋŋamba. Kale embereberi nga tetambula bulungi, mbaniriza olunaku olwaliro it is Monday, every Monday mbeerawo mu Junior era yeno show yaffe esembayo omwaka guno. Junior, njagala kusooka kwebaza. I think mukana akamande bukyala tukatandika bw'olemererwa Mando nga masemo tukole ku Lwokubiri. Njagala okwebaza. Basi nakubira no ngamba leero tunaakola. Ndi bakita batya sisiimye naye omutima bagamba omutima gwe mumativu naye waliwo embeera omutima gye bagamba nti oba gwetoowaziza oba gwekola kikamo ky'Oluganda kimbuze naye mumativu kale musiimu neyanzeege ku lw'abalabi. Nebazanye abalabi ba channel abatulabye omwaka guno gwonna ne bakama baffe abatuwadde obulango. Abo bonna abatuwabudde mu mpabuleeta tuvoola comments zammwe tuzisoma. Saako nammwe abajja wano ne muwa ebirowoozo byammwe mu ngeri etavoola balala. Byenjogera wano tebiba byankomeredde, mba sirangirira bya bululu. Sigwe sentala w'okutegeera. Nze asinga okutegeera nedda. Wabula ngattako ttaffaali ku ggwanga lino nakuwa ndowooza yange ng'Omunnayuganda. Ejjo nabadde nkola TikTok live. Omwana omu n'awandika comment nange kati gwe Junior oyogera ng'ani? Njogera ng'Omunnayuganda ow'omusolo. Kituufu ekyo. Mulekerawo okulowooza nti ensonga ezimu abazoogerako balina kuba bamu. Oba zeetaaga nnyo entegeera eva mu ggulu oba mu maazi oba ku pulaneti oba ku Jupiter. Buli omu Katonda yamuwa omutwe n'obwongo. Kisinziira ngeri gy'ogukozesaamu. Waliwo abagukozesa mu kuwemula. Naye omutwe gwe agukozeseza bulungi mu kuwemula omwaka guno tukutumiddeko. Weebale nnyo era agagambo go tugakozeseza nga saawundi. Yes, ne wabaawo abakozesa okunoonya ssente. Ng'era obulamu bwabwe bukyukidde. Era obulamu bwabwe bukyukidde ddala omwaka guno. N'abamu ne bibasobera ne mutandika kubaliisa. Ababivaako. Naye yagamba nze nalemererwa nzikiriza era nnenda Mungu bw'alimpita. Kyensigazizza mu ki? Kibayita okwevaako. Bangi nnyo beevuddeko. Abantu ennaku zo tebakyebaka nti banyumirwa tulo. Beebaka kwerabira bizibu na nnaku gye balimu. Omulimu kkootisi ebizibu mbiteekako mu poozi. Era kasita alaba ng'otulo tugaanye ng'afunayo awo ekitamiiza afunayo awo ekiragalalagala kyakuba ki? Afune ku tulo. Obula kasayimo kati omuntu bw'agamba nva mu maaso. Sooka omuve mu maaso onadda. Kubanga tomanyi oba yaaliwo oba yavuddeko. Ebyo oŋŋamba ng'ani bisooka obireke. Naka video ke nalabyako omukyala eyabadde atulugunya omwana baby. Baamukutte. Gwe baakutte. Baby. Tubadde ne video ez'ebbanga ddene. Nana abantu. Kaakati mu nsi erimu omuntu akwata omwana atayogera. Mu space ya myezi teginnawera 3 nga waliwo ow'empitambi. Kati kyenkugamba nti abantu beevuddeko. Obwo endwadde z'obwongo zeeyongedde okusinga ez'omubiri. Malaria si yasinga okutta abantu kati. Oba typhoid. Oba HIV. People are dying from stress. People are suffering from endwadde z'obwongo, mental health.
omuntu alowooza nti okuba obulungi kwe kufuna ssente. Bangi bazina naye tebalina mirembe. Nga ssente azina ninga emirembe tewali. Naye ate bangi balina ntono naye emirembe bakoze eki balina. Omwaka guno Shalm kyenjize kwewa mirembe. Peace. Self peace. Have peace of mind. Ebintu byonna ebitakugattako nnyo bireke bambi. Bireke. Ate munanga abantu stressinga. Nenga ekistressinga osobola okubeera. Shalm oyina enzigi z'olina okuggala. Weba famire yekumazeeko emirembe babulokinge baggale. Mu bizibu n'obanga endogoyi. Naye nga tosiimibwa. Omuntu najja nakugaa Shalm nnyamba. N'okwata akatono k'oyina n'omuwola ssente zo okutuuka okumubanja. Yaga obusente bwokka bwe wampa bwe bukoogeza ekyo n'abantu nga muli ssente ozimalira mu bakazi. Ssente ozimalira mu bakazi. Omusaayi olimo kummanja ogala kunfiirako. Bwe guba mulimo ng'ogukoze ebbanga olaba tekikutuka kite. Singa tetwava mu mirimu gye tuyina osanga ne wano tetwandibaddewo. Abantu muyiga okukkiriza nti ekintu kigaanye. N'okita ne kikola ki. Bw'aba mukazi omukwanidde ebbanga omwesibyeko takulabawo funayo omulala. Shalm waliwo ebintu byogenda oteekamu obudde ne ssente nga tebizza magoba. Omwaka guno tuulako wekka mu kati. Oggule essimu yo ennamba ezitakubira myezi 3 tebakkubira obaagaza ki bajjeemu oteekemu abalala. Shalm ekintu ekisinga obubi kwe kwesiba ku bantu abatakuliiko nga tebajja kubeerako nga tebali kubeerako naye nga gwe obaliko. Tebakuliiko, tebali kubeerako naye gwe obeesibyeko. Shalm bino ebityoga nti ono mukwano gwange nga ye si mukwano gwo. Omanyi nakyo weekiri. Shalm musajja wange naye ye Shalm mukwano gwo. Oba ebituuka yaawulira nti Junior musajja wange. Alowoozaamu ogwo okubiri. Omanyi kati oli agamba nti musajja wange. Junior asobola okukola ekintu. Nze Shalm nina mikwano gyange nga tegijjangako wano mu kamera. Naye nga nasoma nabo mpangadde nabo emyaka egisukka mu 10. Nga bakwano bange. Naye nga mu kamera tobakola ki? Tobalaba. Naawe oyina mikwano gyo nga sigirabangako. Naye ng'osobola oga bwe nali ntandika amawulire gundi oyo yakola ki? Yambeerera muyandimu nnyo. Kati buli omu ayina sitole y'obulamu bwe. Buli omu ayina gyenvudde we. Abantu tubalabidde wano. But take trouble to know where they are coming from. Oyinza okulaba nga bye balina bitono naye balwanye okubeera n'obwo obutono bwe bakola ki? Balina. Ate nazimba nga tozimbye mwaka guno. Onaazimba ogujja. Teweesibaamu muguwa. Bwana abazizimbye era amayumba mwe bali naye era nabo emirembe mitono. Tebalina mirembe. Omusajja yayemba nti kibuyaga bwali tikkula ennyumba. Teyagamba bwali tikkula omuzigo. Kitegeeza nti nno yabuuka ab'emizigo n'adda kuba ennyumba buli omu be yeegomba. Omusajja yagamba nti kibuyaga bwali tikkula ennyumba teyagamba nti bwali tikkula omuzigo oba loogi. Ennyumba bw'olimanya ebiri munda nti ffenna tuli ku ki? Ku bunkenke. So twewenye emirembe. Mwaka ogujja kugenda kuba muzibu nnyo. Tugenda mu kalulu. Mwaka ogujja gwa kalulu. Mutambule nnyo n'ebiboogerako. Omwaka ogujja. Bambi. Toyina national ID. January nga tannaggwako wandibadde oginoonya n'ogifuna. Kale tulina n'obuzibu eza expiring nga ziggwako neza mu May next year. Atambule naye yeri expired. Naye kyenjogedde kyo mukiwulidde. Munanneebaza olulala. Buli ekikwogerako. Tambula nakyo omwaka ogujja. Kubanga omwaka ogujja kyangu nnyo okuyingira ekkomera. Ne kano akalala. Nga toyina bikwogerako. Ne kano kakulu.
abavubuka of course emyaka gikolinga okusiba ku nviiri osiba balance oteekamu zippiri neva naye webanga osobola obyefiiriza ebimu omanyi waliwo embeera nga si abamenyi b'amateeka naye ng'ekufaananya omumenyi w'amateeka naye osobola ogireka. Nakyo kijja kubayamba ne bano abasuubira okukola effujjo n'okwekalakaasa. Bavubuka bannange tewaba kulimba omwaka ogujja genda ku luguudo ate nga waliwo abagenda obbatwalayo ojja kufiira bwereere. Bino twabyogera akalulu akaggwa era bangi baganda baffe baafa naye kino tukibagamba omwaka ogujja buli muntu agamba nti linnya ku luguudo oyo kyekipiira nga tonnakikola sooka owa sanduuko omuweeko deposit weegulire weetere sente ku sanduuko. Omwaka ogujja gwa kuteeka deposit ku keesi ezinaakuziika abanaakuziika obanguyiza. Abantu bagamba kati Joni yawulira by'oyogera manya Bannayuganda baganye ebintu ebiri fake kati webimala obawo nga baga abantu bangi bafudde mwe abamawulire temukoze kimala essaawa zino oli mu kutiisatiisa bantu owulira watutiisatiisa naye nga nadde nagwe ennyumiza nemugamba nti omukungu omu bw'afa and a prominent person bw'afa ebeera tragedy naye abanaku bangi we bafa ebeera statistics bibeera bibalo. Mu covid abantu bafa bagambanga 108 bafudde ki covid ensi n'etambula gwe taakisire ne bagamba nti 6 baafudde nga n'amanya tebagogedde 6 terina ayina budde kumanya manya naye omunene bw'afa kiba kikangabwa n'ebbendera zibeera kwafu must kibeera kikangabwa ensi yonna ebanga eyimiridde. Kakati toba bibalo nti mu kalulu akaggwa twafiirwa Abannayuganda 100 nga naawe mwoli ate naawe tuli mu kubyogera ku baana be bakaaba bantu bo. Ako akalowoozo nkakulekedde kirowoozeemu bw'oba okifunamu. Ensi eno enyumirwa nnyo abazira Ssaabajulizi anti abazira abalwana olutalo olwaleeta Pulezidenti Museveni baafa abatuufu abatiitiizi be bambadde emidaali kati bali be bajulizi b'olutalo anti be bajulizi b'olutalo emidaali bajambalira mu ttaka abazira batuufu ne kati bakyajjukirwa ne kakati bakyajjukira nga 26 kamera gitunuze mwami oli mu buulire byenjagala nga bwe tukola nga bwe tugenda mu maaso. So fuba nnyo obeera omuzira weewala okuba omujulizi kuba ye omujulizi Bazzeketta yagenda be balwanirira eddiini era tumwebaza because of Bazzeketta era abali mu kulya ku ntuuyo z'Abazzeketta tebaafiirwako waabwe mu bajulizi era famire ezivaamu abajulizi oyinza n'okusanga temuvangamu Archbishop mumbo. That's how funny this world is. Humans don't reward integrity, honesty and sacrifice. Africa tenatuuka watona ayagala ki katono nnyo soko kati jabe sumuza gye kimwa kirya tugende maaso. So Africa tena tuuka kuli wadinga bantu bakoleredde nnyo ki bakoleredde nnyo eggwanga. So otugenda tutandikira gundi si musanyufu naawe Shalom yali ndowooza ceasefire teyagitegeera yali alowooza nti wali olina okugikuba paka kuyingira Kampala tuwambe naye alaba tutuuka akawempa ate nga nawulidde endowooza ya muto wange Shalom ey'ekigwagwa ate nga ya kito kamuwabule. Ekisooka ffe we twali tujja wano ku social media n'ebbanga lye tumazeeko tetwagirawo muntu. Simon wali otandika omukutu gwo guno ebigendererwa byo sibimanyi.
oyinza okuba omukutu guno wagutandika kusomesa ggwanga, oyinza okuba omukutu guno simanyi bigendererwa bya mukutu guno kuba mune gwe wagutandika, naye kyendu respecti nga kiri kimu nti ompa obudde nenzija nenkola ki ekyo tekyefuula nnyini mukutu oba kyengawo kitegedde tekyefuula ki nze entalo zennwana buli lutalo lwennyingiramu nsooka kumanya afunamu ki ate enfiirwaki Katonda yingira mu lutalo yes osooka kumanya ndufunamu ki ate enfiirwaki mukululwana nfiirwaki. Shalom nga tannajja na ku social media yansangawo nga nnwana ne Fulfigure nalabika ye teyategeera bitulwanya. Omanyi Simon weewale nnyo okulwanirako omuntu nga tomanyi alwanira ki. Gwoyinza okuba olowooza abantu bano balwanagana olwakino naye nga kirala kyekikola ki kyekibalwanya. Ekyokubiri nze kye bayita okula mu nsi kwe kusonyiwa n'okwesonyiwa, Forgive and forget. Mu ndowooza ya Shalom ey'ekito yeemulowooza nti okuwangula ensi eno olina kusigala ng'olwana ng'ovuma ng'okuba ng'owemula ng'oteekawo amaanyi, naye amaanyi agasinga obungi mu nsi muno kwe kusonyiwa n'okwesonyiwa. Kuba essaawa ya leero nnenya nti naddiŋŋanye n'omuntu kitegeera, naye okuddiŋŋana n'omuntu yenna kuba kusalawo kwange. Simon nsobola okukeera ku makya neŋŋamba nti kati leero ngenda kuddiŋŋana ne muzeeyi Kagatto, nsobola okuddiŋŋana gwe tetuyombangako Simon. Endowooza okwawukana kya buntu, era ne mu famire mwe tubeera nga twazaalibwa wamu tuyinza okwawukana twawula endowooza kuba kya buntu, naye mu byonna ebiba bigenda mu maaso tekifuula nti kubanga njawukanye naawe endowooza tudde wali mu katale twevume twewemule twekube era omwaka gugweko nga tuli ku ekyo. Omulwanyi omulungi amanya ddi waakoma olutalo wa waalukomye. Kyekyawula omulwanyi omulungi n'omulwanyi omubi. A good fighter knows when and how where to end the war from. Mukisegedde ekyo muto wange Shalom kanti mugamba. Ekyokubiri ffe tuli bantu bakulu tulengerera wala mu bintu by'ensi eno. Omugenzi Isima baamukuba amasasi mukwano gwange era nazzeeyo ne mulaba wandaba nga nzizeeyo. Nina ebintu ebinkyepinze entegeera yange, nina ebintu Sayima ebinsomesezza, nina ebintu ebinkuzizza mu ntegeera n'endaba yange ey'ebintu. Nze Isima we baamukuba amasasi natuula ewange nali ndaba mupiira Sayima nga sobola kikkiriza nti Isima bamukubye amasasi. Kanyambe omwana omuto wange Shalom. Natuuka ku siini nga sisobola kukibiriivinga nti Isima owange kuba nali naakava okwogera. Shalom alabika yali tannajja kuba waba amaze ebbanga ddene ku intaneti taweza myaka 2. Nakubira Kasuku essimu, Kasuku naŋŋamba nange Kasuku teyakwata. Abasajja ba Ferenziki nabeera ku siini awo okumala essaawa 4 Simon nga nnyimiridde bwenti nga soogera nga buli omu ŋŋamba Junior nga kitalo, era ab'amawulire baatunuzaamu kamera sina kye nayogera kubanga nanoonya n'ebyokwogera ne bikola ki nga tobirina. Simon we nasooka okutegeera nti mu nsi muno osobola okusirika ku naye ng'olina by'osobola okwogera. Osobola osirika ng'ebigambo by'okwogera oba kitegeera kye ŋŋamba. Nakitegeera mu nsi muno nti you can keep quiet by circumstance. Embeera eriwo esobola okukkako okusirika. Embeera eriwo esobola okukola ki.
abaferenzi kibajja omugenzi yisima mu motoka ne bamwebasa ku ttaka awo nga ndaba nga yadi meters wetuli kwa bali basibyewo akagwa ng'omugenzi yisima bamwebasiza wali nyemeredde wano naye nga meters tezisukka 5 naye nga yisima ali wala nange. He was far. Nga ne bw'omutuluzaamu kamera n'omugamba yisima eggulu limu yali ava kwogera era hours nga 2 emabega yali alina ka video kamaze oteka naye nga ne bw'omutuluzaamu kamera n'omugamba yisima obadde oyogera kita kyalina kyayogera. Kati ebyo byankuza mu bulamu. Nakula Sayimo tolemera ku bantu. Kakulu. Sayimo tolemera ku bantu. Sayimo abantu babi. Ensi eno mbi. Natunuya tata wa yisima mu tabuliki ya nempa wempiseemu. Nyamba ono omwana omuto Shalom. Ategeere bye tulabye bye tuyiseemu n'ebitushepinze okuba nti tetulwana ntalo kuwangula. N'ebiseera ebimu we choose to let things go. Tetulwana olumu entalo nezitwana bali tuziwangula olumu tuzireka bulesi n'ogamba ekyo kanjireke kikole ki. Ningubadde olina ky'osobola okukolawo. Usengubadde osobola n'okulwangula naye okula maturity dawns in you know guy, you know what? Let me just leave this thing. Nenkole ki. Nazeeyo okulaba omugenzi yisima. Nentunuulira entaana yo maye abasiraamu tebazimba ntaana. Nalowoozezza ebintu bingi ne Bulunoke. N'amaanyi agavuga emmotoka gambuze. Era Bulunoke yajja agivuga. Ne mugamba amagulu mpulira n'amagulu sikyalina maanyi. Kuba najjukira. Ne ngamba kyali kirina kuggwa bwe kiti. Tewaaliwo omukisa gwa kutangira kintu kino. Omuntu ne bwe yanditugambye nti kale yisima nyiizizza naye mmwe nga mikwano gye mumuleete wana neetondere. Sayimo tetwandimuleese. Oba kale wandibadde anonymous call neekubirwa omu ku oba kale neekubirwa omu ku ffe nti Sayimo Junior oyo byayogedde sibyagadde naye Junior mugamba neetondere. Abantu abali batamanyi mugenzi Isima yali mwogezi naye nga yeetonda ng'ategedde ensobi. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge. Era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Nange kyennina. Era tuvula Sayimo abantu abatulabira wano bayinza okulooza tuli bantu babi. Ninga mu actual sense, in actual life, muganda nga yakyogera alaga nti Tamale wa social media mulala. Neffe Tamale gwe tumanyi wano mulala. Do you have to end my life? Because for me you think I'm like that? Shalom. Okwogera ennyo si kwe kutegeera. Wabula okwawula eby'amagezi mu by'ekisiru. Sayimo waliwo omuntu ajja okujja akuvume.
Agegwe Kisayimo totegeera oli bwoti biki ogambe bwati oyo bwayogedde ogende wali okole byokola oddeyo ewuwo ebigambo bisigala bigambo. Nze Sayimo omuntu ne bwavuma maama wange ne bwavuma nze ne bwavuma ani tekiŋŋaana kulya na kwebaka. Omanyi ekintu ekinnuma mu nsi muno okimanyi? Sayimo kwe kuba nti nkedde ku makya nga maama wange mulwadde nga sina sente zimujjanjaba. Ekyo kidduma nnyo n'okusinga eyatudde wali mu katebe. Ogati Junior oli kino kye siri. Ebigambo byali bisaani. Oli wakuvuma omusiru olina okakafu nti oli musiru. Ate ndi musiru. Kati obutwaga ati Junior oli musiyazi nga siri. Kati gavanga bannange siri nze mundaba so n'amalako nayo. Kale bw'ogamba nti ogenda kuvuma nga ono muto wange Shalom byalimu ebyo ebyekisiru evvubuka likyamuwaga. Unaavuma bameka? Kale ogamba nti ogenda kutonda tabameka. Wano Stella Nyanzi yavuma gondi musendingire genda ali omusendingire sente ze password ku mobile money. So kati Stella Nyanzi yavuma maama Janet Museveni ebigambo bitasobola kuyisibwa mu kamwa. Naye first lady yagamba Musonyiwe nze Sayimo ku nsi kuno ndya ku bwetowaze na mpisa. Nze kwendya ekyo Shalom kanki mugambe yalabika takimanyi. Ku nsi kuno nze ndya ku kintu ekyo bwetowaze na mpisa. Abagagga bonna benkolagana nabo n'abantu bonna abampa ssente n'emikolo gyonna gye ntegese Shalom njagala njigiremu ekintu ekyo. Si lwakuba nti ntegeera nnyo, si lwakuba nti ndi mugezi nnyo, naye mmanyi when to humble myself, when to engage in things that matter, n'okuddamu those people who matter. Nze bw'ojje wange nunga nti gundi yakuvumye nsooka kubuuza yaani oyo akola eyamvumye yaani bwe muddamu nfuna ki? Kati ekyo bw'okiteeka mu mutwe gwo ojja kgenda okulaba ng'ebintu ebimu my brother Shalom tobyetaaga. Musigera ekyokubiri Shalom yatandika ddi okumbuulira ekyokukola ako nno kamanyiiro nga yatandika ddi okumbuuza atansolowooza nti ova ngaani ndi mutabani we. Omanyi abantu bwe batyo bagenda decisions zokola mu bulamu bwo nze nyinza okuba nina obuzibu ne Buganda oba ne BBS oba ne Katikkiro oba naki ekyo tekiŋŋaana kukolagana naawe Sayimo nti okola ku BBS. I respect that because those are your choices. The people you relate with and whom you choose to love or to work with is entirely your choice. It's entirely your choice. It's a decision ezenkola sizibeesingira Kasuku, sizibeesingira ku Shalom. Kasuku alina abantu bakolagana nabo nga si mikwano gyange. First of all, Kyamagero. Story ya Kyamagero wagiraba. Nagera ku kyano ya Kasuku, Kasuku n'angamba Junior. Kyamagero musajja wange. Era nkwegayiridde togenda muvumira ki? Wano. I was happy. Ngamba the guy is right. Kwa simanyi nkwatagana ya Kasuku ne Kyamagero tagayira kye yamukolera. Umanyi n'obutajjukira mu nsi buba bubi. Gwe kibayitu wano olina abantu betasobola kuvumira wano. Nuga Junior ku lw'obulungi bw'enkwatagana yange ne gundi badde kusaba ekintu ekyo kireke. Zolina abantu bonganya okuvumira wano. Obaira n'okayisaamu n'enka. N'ogenda n'obisalamu n'oka kati Shalom yatandika ddi okuwanze ebyokukola ako kamanyiiro kwana nyinza okuba enviiri sizaagala ngira singa yantuuza winga nti ebyo ebiviri byosibye wandibadde obikola ki? Byonna byakola bibye.
kakati takiddangamu siri mutabani we tampa magezi entalo nzazirwana era nzazikomya ate ze sina muntu gwe ngamba nti jangu nnwanireko kubanga wosanga omuntu nga alina kyalonda n'otategeera kyalonda bw'ayimuka ojja kuyimuka kati wategedde so nze ndi musajja mukulu kati nasonyiwa aba family kazi omwaka guno gunjigiriza njize ekintu kimu buntu bulamu na bwetowaze kati kambabuulirire wano teri muntu kyagenda kunvuma kigenda kumbuza tulo era Shalom waba alowooza nti mbu baavuma maama wo so what n'atalya n'afa alola ajja kubuuza nti bw'ogenda okenda bw'otyo tebalaanika ate nga oli ajja kulowooza nti that is your soft spot nti kati tebatandike okuyingiranga kuba because of money mbu obasonyiwe ebire by'ekisiro era bye nawulidde mugamba tukole nnyo sente ziyamba ggwe enjogira gye muyina oba ogenda kukola sente genda ozikole tulina kwekubira kalango tukole nnyo sente bale tukole nnyo sente bale tuloonye nnyo sente genda ozinoonye Sidiru yamala kuba kalango yayitaani ng'agenda okukola kati obigamba ani benala byo n'omuvubuka Shalom byalimu tukole nnyo sente guzikola ddi wetaaga genda nga you are advertising yourself bale tukole sente bale tuloonye sente everybody knows you don't have to remind people every year you are reminding people for you how much have you made ekyokubiri kankubulire n'ekirala my mother has no business n'omuntu amuvuma bambi n'okunyiiga tanyiiga era wabadde yalowooza mbu omuntu mbu bw'anaavuma maama wange mbu nja kuvaayo mbunde baavuma maama Nnabagereka wano abaana baamuvuma bavumye maama Janet Museveni bavumye sipiika bavumye maama Kadaga you think abavuma maama Nnabagereka abavuma Janet Museveni abavuma ani bo tebalina baana tebalina lwabasinga emmundu Saimo bamwetowaze ensi eno ojja wangu. So the big lesson is wetowaze fe bigambo tebikyalina kye bitukola nze Saimo mbaddeko ne basenga ayimirira mu maaso go nagamba oli kisiraani and I forgive them nze baneka mbabuulire sina muntu gwe nnyiigira so tubeere beetowaze goba yagala kulwana ntalo zo ne Fulfigure Shalom continue don't use me gutugamba nti junior kubanga waali nange kankole ki ebuzibu bwa Shalom ne Fulfigure sibimanyi nyenzo olwange ne Fulfigure lwaggwa era nkutumiddeko nnyo mukyala Fulfigure nkwagala nnyo maama Fulawa era omwaka ogujja nsaba tukwatagane kati wabaayo gwe kyaluma junior n'atuleka mu lutalo bunafu bwe bukwogeza gwe zange wakannwanirako mmeka bunafu n'embavu eziyimirira olwane tolwana nganga oli munafu ate abanafu bebaga tigundi olutalo kaluvuddemu nange nduvuddemu lusigalemu alwalwayingira olutalo olwa ti junior akwata ku junior nange mukwatako ati kakati tuli ku size fire is also part of the war sizinga fire kati kitegeeza is also part of the war kacheeza amateeka g'okulwanya kufege tutamanyi bwemba nga nnwanira kwayingira kojja kagatto bwayingira kojja katono bwafuluma nga nange enfuluma sina sigalayo mu lutalo ati kakati
Oluttalo America ne banywanyi baayo ejja n'abanywanyi bajje bakole ki balwane. America bwetuula ne Russia ne bateesa ku Ukraine n'abanywanyi ba withdrawing n'abanywanyi bakola ki kati omunywanyi alowooza yewa maanyi osodusigalamu nakutandikawo olulwe nali nkirabyeko Saudi Arabia ne UAE zakola omukago zikuba abahuthi e Yemen zikuba abahuthi wa UAE egenda okubala abalamu nga sente zeteekamu nnyingi nekyefa tekira neganze empuulinze ki out Saudi yasigalamu era Saudi yo kye yakola yagenda bugenzi Sudan mu Northern Sudan neteesa n'Omar Bashir ajazike ku majeba bali pressing UAE okitegedde kyekwaye kati omwana ono Shalom kyalina okutegeera awo nkategedde nze bwe mbazize kulwanirako Kasuku n'agamba size fire wange Junior omusajja twakoze eki twayogedde kati wemba nina ebyange ebiri personal gwe yayogedde naye ndi wadde mboksi awo ntandika olwange ti omuntu ono nali namunoonya dda era nezja nempagira gundi amunkubira naye gundi engeri gyamuvuddemu nga tannamumatiza kati nange kantandika oluki naffe tukuwagireko omanye America naye etuuse neegamba naye nwanyi entalo kuba America yensi esinza okulwana mu kyasa kino kyabirimu ogwo kati kyekyalwana yafuuka mpagizi naye ompagizi era Omuyisirayiri yali alowooza nti America egenda yungula Palestine America amuga nti oyagala ki nti kii kino mpagizi era naye lukubira okubanga ekuteni ng'efuwa olwanti naye luli wali toyinza kulumba Isirayiri Omumerika n'ataleeta maato ge naye ku luno naye ompagizi erulabira mu kasonda bwega bane mujje tuteese ng'emmundu bweziwo ono bane mufane tubiriimu twanditeesezza nno ebibiina byaba ensi terrorism obutujju n'ebyo ebibiina byabayeekera bisurvivingira ku kintu ekyo amawanga geekuba amawanga tigakyekuba direct gakola kibiina kyabayeekera nga liri eggwanga likimanyidde ddala Uganda yeetukuba naye eyita walala ate mu international arena tekikkirizibwa kujja kugamba ggwanga ddala nti libalwanisa nga temulina evidence kiyanga M23 ku Rwanda balemera kubagamba oyo yabawagira Rwanda M23 yakola ebintu bisatu ebyewuunyisa ensi yalina surface to air missile nga ne government endala tezizina surface to air negamba government ya Congo M23 yagamba government enama Eastern Congo yonna tugisazeeko muteekewo ennyonyi yammwe mulabe Congo negayi tewali kibiina kyabayeekera kibana surface to air kwezo zina bbanga zaawe waggwanga kwerwanako mawanga ge gazigula M23 yayina artillery nga bamugula Isirayiri allegedly sege Congo negamba ono alina obbamu ono M23 nge mundu M23 emundu gwe South Africa yayungula Sadaka South Africa yayungula Congo ne yegattako ne Namibia M23 era bakuba ya Eastern Congo bajirina mpaka we batusede bagana nayo manyi ketu ne M23 abazo okuteesa tebadde M23 ate yabadde Rwanda wali otangeyo enteeseganya ate bano abayi M23 tebajja mu nteeseganya mukuteesa ate mulala yajja mukube mundu ata mulala ge mawanga
aba baterebani abo aba baterebani tebamane bamba Afghanistan. America netukane gano no si muterebani. Lasha yatukuba. Emyaka 11. Thank you so much nanyumizanga gwe. Kuva sirozo van mirozo big we afa. Kasita America yayingira Afghanistan. Omulasha yete yakola ki? Because Afghanistan yense kubye empire zonna. Afghanistan yojola bayakuba British Empire. Afghanistan nekuba mu America nekuba ne Russia yalumba ko Afghanistan era ne bamukuba. Na yero mu Afghanistan yoyo mulaba America re yamuwa mukubide ki? No Russia they withdrawing. Nerindo mu America je. Ye. Aba America bavayo tebesikidde kanyebwa. Ngaga ono si akola ki? So your bottom line is Ntalo. Byonna bottom line is 3 things. Know what you want, know who you are, and know which war to fight. And if you engage in a war, tula wansi, ugambe, what have I got, what have I lost? The moment you see that the war is not adding financial benefits, emotional benefits, just carry your funny head, reach out to somebody and do a ceasefire agreement. That this agreement, which we have signed on the 9th of October, has 2 responsibilities. Junior, stop attacking my children. Which is a valid point. Junior, stop doing this. I will also stop doing this. And the peace will prevail. That's how society works. Social media no gamba top mama wange. Go gamba top mama wange najja ku live na muddamu. Kati erabye bano birabe balimu. Nse bokwata ku baana bange. Sikusonyiwa. Bovuma gudi wange. Ebyo byoli mu byakisiru. Bajja kukuvuma mukwano. Ate tulina kyojja kukola. Abaana bajja kuvuma. Amuvuma. Choba gano kola chebakola. Andi bamanya kati wanwaka wa muluma wana. Nzo mutu yenna bwakola bavuma abaana bange. Sidda mukuba naye ogenda ku kyawansi namba. Kubanga singa yo doctrine je twali tutambulirako nawe kenyini osagade twandibadde ba mikwano if we are not okunyiza okwenyiza okwesobya ku kya butonde kino bbawo. Nzo natabukako ne kasuku. Ojukira. Era nunga Junior ensonga zikwate ki naye twatuula ne kasuku ekyo ne kikola ki ne mumanya wa wetutandibuuse ne singa buli omu yasigala eno. Nze natuula n'omukyala Fulfigure nategeera ebintu bisatu. Ekisooka nali mukyamu mu bintu ebimu. Kubanga ayina videos eyanzigirayo nga nvuma abaana be, which is so unfortunate. Nga mbutuufu ne wooba ggwe naawe ero no point no ya bukulu si ya mutimbagano. Fulfigure ajja video naye nolabanga kituufu nga kituufu nayitawo nga nanyiga nnyo nempitawo kwange ebigambo biri bye navuma abaana ba Fulfigure nga babikuteereddeko wano webuuza oba oyo yali Junior naye bwali busungu. Ekyo nekitegeera tekyali ki era ne mwetondera. Ozigira kati ekyo kye bayita maturity. Awo oba okuze. Maturity is accepting your mistakes, is compromising. You don't have to be insensitive. You also have to think about the other party. Naye nyinza okuba obuzibu bwakola ki teri muntu akuggulako lutalo nga tolina kyomukoze. Ate mu bulamu abantu tulina problem eri bweti. Ensonga lwaki bovingo ne tawaanya nnyo nti ensobi empya tufaali nnyo ku nsobi empya ne tuwerabira nti ensobi eno yavaawa. Ekyokubiri kye nategeera Fulfigure ayina emirimu egyamuweebwa. Omuntu omu omunene mu ggwanga lino gy'aliko gy'akola. Nze nali sikimanyi nakitegeerera awo nti byendabanga ebyekisiru byabeeramu.
waliwo ayagala abikole ki, and me I'm not willing to engage that big person in ewo. Kyebwa kitegedde nti ali ku mulimu gwa muntu omu buli bw'omwambalo bw'oyambadde yamutuma kyesitajja kukola. wali kibaita okwegerera entalo osegera nti abaterebaani kyenagambye nti Fulfigure gw'olaba ayinza okuba si Fulfigure nga ye muterebaani ayinayo Soviet Union n'Amerika naye emanya nti wano tetujja kubawo. Amagye ga Amerika gyegale Syria. Russia bw'eba enaakuba esooka ba notifying. Israel ebadde kuba Iran e Syria nga amagye ga Iran ga Russia gyegali e Syria. Naye Israel togyatiika mbwe esooka gamba ba Russia. Tugenda kuba na wano mugye w'amagye gamu. Kwegerera ntalo. Ebiseera ebimu abantu abatuvuma si be baba batuvuma. Goli ku kya Fulfigure yavuma maama wange nengo asasula mulala. waliwo kyogamba nannaye naye ono waaki yandibadde ayita wano osegera ng'akuvuma mulala kati nze nga nnyingira olutalo sisooka concentratinga kwavuma waliyo aba ogenda okwetegera ani atuma nvuma ng'ono kagologosi eriyo. Omuntu naga nti maama wange yatta taata wange kikolera ani statement eno ogenda kulungi noga Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obbafuna ku ssimu 0705-479-993 oba 0753-319-461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973-362-388-59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. ani afunamu ng'ekifaananyi kya maama kifaananya bubi mu bantu era bonna nabategeera era nja bakolako mu kiseera ki ekituufu. entalo tuze prospondinga gwe kyogamba Amerika tayinza kuba Iran. Kyowa Iran yamaanyi okusinga Amerika naye ekiseera tekinnatuuka. Kati muto wange Shalom ebyo byonna alina okujja tubimuyigiriza engeri gye yakajja ku social media ategeere nti ebintu bino bye twogera wano bi affectinze nina obulamu bw'abantu bw'ennyonoonyi byenjogera nga waliwo omuntu eyanyiigira kuba nakola statement. Nina omukazi gwe nasanga nagamba Junior nali nkwagala n'ebintu by'okuwemula ene muganda naye nawemula ddi nagabujjukira nali n'abaana bange n'ogenda n'okuba kati nga ye bambi kyekyamunkyaya kati nenzirayo nendivayizinga nenga nti kino si kituufu si kirungi okumalaga mu kukola si kuyuyo okumalaga kubawo agagambo oyinza okuluzinga abalabi ate ab'omugaso nga message yo nnungi ng'abantu bakwagala. obudde bw'alina obuli free abeera mu mmotoka tasobola teekamu headset alina kuteekamu lawudi naye ate mmotoka babeerayo abaana nagamba muno wembeera naye ajja kubawo ebigambo n'atakukyawa naye n'akwesonyiwa mu kwesonyiwa abanga akukyaye. Abantu bafiiriddwa obulango bw'okulangira kampani
Kapa nega nti Junior yes kituufu ayina views naye tetusobola muwa kalango kano naye yandika koze gagambo. You lose opportunities. Bade teri kirungi kiri mu kuwemula. Teri kirungi Shalom kiri mu kwevuma. Buli wokwata brand yo nebeera mu bintu by'entalo. You are losing. Gwera baba abana bashira gashimu Brian zimulabe. Omanyi Brian zebyo bipate byategeka asobola okubawo ne milioni z'ensanvu avumana. Mu kiro kimu. Mu kiro ekyo gwozinonyeza mwaka oyinza n'obutazifuna. Brian zavumana. Shira gashumba avumana. Babiri mu bipate bya wigu byolabanga ebyekisiro. Naye oyo omwana Shira gashumba asobola okukola pate gaida basaponsa musanvu. Ayenga bonna basende si bakwekwa. Gomanyi Shira gashumba asinga ebivulu by'abayimbi. Ezo zikapa ezo zibereyo ziraba. Zi Johnson ezo. There is money in entertainment life. Nekate fobudde tubumaze mu kwevuma. Fa batayina sente. No opportunity je tufunye tubeera mu byakwevuma. Byakwewemula ebyo mbikomya mwaka guno. 2025 sina muntu gwe nyenda kuwa budde bwange. Jango ovume mama wange, vuma taata wange, vuma kojja wange, nvuma sijja kuddamu. 2025 gwe mwaka gwe nnina okweddabulula okukolera bazzukulu bange n'abaana bange. Tuwadde nnyo abantu amakulu abatabusaana makulu. Tuwadde nnyo abantu obudde abatasaana ki? Abantu balangana okukola ebintu baba kimanyi bajja bbaawo agenda obaddamu. YouTuber ajja genda afune reaction ya Junior kitambule. Omuntu n'otuuka omwaka ne guggwako ng'onoonya n'ekyokukozeemu kugula toilet paper na condom na kusasula lisiti za loogi. Nga by'okoze mu mwaka guno. Owagidde nnyo abakola toilet paper, aba condom bo bakwebaza. Ne lisiti za loogi z'osasudde. Bakutya bwesimbu. Nenga abantu bagula mamotoka abantu bagenda mu maaso. Sayima abantu bagenda mu maaso mu ggwanga lino. Nze mpitawo ku express nendaba amayumba nengamba naye bano bannayuganda. Kabannayuganda tebavubuka bato. Sayima ekyo kikyusa ku mulembe gwa President Museveni abavubuka abato balina ssente. Edda ssente zaabanga z'abakadde mbu omuntu akoze nnyo. Si by'abasajja abo baakola dda. Leero tebikyaliko basajja baakola dda. Tubabbisizza ne tubatandise tubuuza gye babba ne watubula naffe tugende. Ebyokusabiriza bannaye mbikooye. Okay. Kati kiseera kyakola. I think this is a nice one. So ebyo ebigambo mbadde mbyolekeza muto wange Shalom ate si mu bubi. No, I think it is a nice one. Afunemuko ebyo byasobola okujjamu. Mulimu ebintu bingi bimuyamba okugenda mu maaso na lwaki ebintu ebimu tubikola kubanga mu ngeri y'ekisajja kikulu. Nina amakulu ag'okungulu n'ag'omunda. Zenna omugagga Amin Baamuŋŋambye yampa milioni 10. Agabasinda tazigabira mu kamera. Katwalirowoozezza nti nno kyamuleeta. Amin yampa milioni 10. Siina na kye nali mmukoledde. Naye yaŋŋamba Junior. Amin oyo gw'olaba twayogera n'aŋŋamba Junior. Ekinfunisizza ssente kiri ekyo. Bwetowaze na buntubula. Ndowooza ekyokuyiga tukifunye mu basibo ne bannyabo. Oli waddemu okusigalayo mu lutalo we lubanga olufunamu. Naye oba tolufunamu osobola odduvaamu. Ekyokubiri bw'otagoba nnyo omuntu bagamba bogoba musajja munno olekamu ezikola ki? Mujja kugoba abantu kituufu mubagobere wala ne namwe mutandika okuwejjawejja nga tokyasobola kuva wa gy'okoze eki? Gy'oli. Ekyokusatu gwe oba tosobola kukola kintu ng'olaba wali wakikola nga tonnagamba nti omuntu oyo mubi oba wali wakifuna. Kubanga ffenna tuli bantu tulina abazadde. Bw'olaba omuntu ng'akola ekintu ng'akiddiŋŋana nga tonnalowooza ku bubi bwe osanga waliwo emabega amaanyi agamusindiikiriza okukola ekintu ekyo. Kakati bwe kiba kimala okukujja mu bwongo obwo oyinza omwesonyiwa kasita byayogera tebigenda kubalibwa ku ggwe. Sirabangayo omuntu afa ne bakwata ebibi by'abalamu ne babibateekako era bamusomera biki? Bibye. And life goes on. Obulamu nga butambula. Akaalo nakabadde kalungi kali mu bbanga ki? Kakyali mu 3. Kabadde kalungi engeri gye tuli mu kuggalawo omwaka. Such things birina engeri gye biyambako abantu. Ate okumalako omwaka awo ndowooza tuveewo tugusizzaawo bulungi nnyo. Abba abantu yabazzeemu.
entalo bazivuddemu nabo. But I think now Abba kyagezaako ku proving a point from day one abadde nannyini bigambo tatumwaka ku bigambo. Naddala kano ke yazzeemu okuleeta vidiyo n'apoozinga n'addamu n'apoozinga n'addamu. Abba Makasi njogera naye era ne live ye yampita njibeereko eneesembyeyo. Wamma nakulaba nga akutendereza nakulaba. Mukwano gwange nnyo Abba Makasi era nejjo we yavudde ku live era yankubiddeko kubanga nali naludde okulaba omwana omuto nga mugezi ng'ali brave nga expressinga byalowooza nti bikulu nga tavumye nga tavodde nga tawemudde. Tubadde tulina trend ku TikTok nti omuntu okubaako ensonga gyaggusa aba alina agagambo g'alina okufuna abantu bategeere nti munyiivu. Olina ow'omuntu omuntu level. Bakiyita level. This has been my first. Era abandekedde ebbanja ddene nange okulaba nti wemba mpa konsaani zange nziwa respectfully. Abantu lwaki bayagadde nnyo Abba Makasi lwa kintu ekyo? Abantu bayagadde nnyo Abba Makasi message ye abantu ekyabasumbuwa lwali luzungu. Buli muntu wajja wano okwogera abaako target market ne target section of people gyaba addressing. Wano twavuma maama wa leediyo yavayo n'agamba buli yeeka y'ettaka ayagala gigula obukadde oba bwali 100. Abantu ne bagamba mukazi gwe oyagala kutubba naye nga yali agamba genocide musale. Yali tagamba ffe. Era omukyalo oyo maama wa Moze leediyo twavuma wa bwereere. Message ya Abba Makasi yali agigamba taata we Joseph Mayanja. Yali tagigamba Chameleon omuyimbi. I think that's where the problem came from. Abawagizi ba Chameleon. Yali tayogera n'abawagizi ba Chameleon. Yali addressing abakwano ba Chameleon. It was a message between a son and a father and a dad. Just the way you have conversations at home with your kids. Nga Saimo nawe wootuula ewuwo gutonyumya n'abaana bo ng'obaagala nnyo. Abo bonna abaddamu omwana oyo oluzungu lwe lwabasumbuwa otherwise baaswala ne baswaluka. And mu message Abba gye yali ayisaawo eri taata we he didn't mention anybody's name in the beginning. Bonna abaamuddamu teyaboogerako. Twekitegeeza yali tabamanyi. Mukomye olugezigezi n'okuwa abantu amagezi nga mulina abaana bammwe abamu famire zammwe zirina bubi nnyo zedaba abantu ababuulirira abantu. Mugamba naye noono naye asobola okutuula mu kamera n'abuulirira omwana ali mu America really? When a boy, mwana teyavuma. And Abba's message was a message of concern. Just the way I was concerned over my dad. Ave ku bintu ebimu abasawo bye baali bamugambye n'agaana kati taliiwo. Wano abantu abakubira enduulu baba bangi. Naye bw'ofa abaana bo ne mukyala wo be bagenda okulumwa. Nkiddamu abasajja abandaba abo bonna abantu beweetaddeko abo abakuwagamba oli legendi tosobola kubawa amaanyi ku famire yo. Tosobola kubawa amaanyi ku baana bo. Tosobola kuba serebu ku mukyala wo. Bannange ne Yesu Kristo mirako gye yasooka okukola mu Bayibuli nnyina ye yamugamba Mariyamu n'amugamba Bereya aweddewo ku mbaga. Johnson ng'aweddewo ne Uganda Walagi. Naye ng'amazzi ge weegali. Naye namugamba amazzi weegaki? Weegali. Era golooza lwaki maama wa Yesu ye yajja okumugamba. Osanga yali asobola omugonza. Webali.
kakati onenya otya omwana onenya otya omusaayi gwo over omuntu nga byagamba bituufu because aba yakola ne references. Even the doctors told him nti bw'otaava ku mwenge n'enjaga mu myaka 2 togenda kukola. Netamanya na doctor yamugamba. God forbid singa Chameleone yava mu bulamu bw'ensi ani agenda okuba mulekwa? Aba Marcus Mayanja. Ani agenda okuba ki? Mulekwa. Ensi ewaga wano ova mu bulamu bw'ensi eno n'abaana bo mikwano gyo ne gitabayamba na kubayamba. Mwagale nnyo abaana bammwe. Ndi busy. Hello? Amanyi tazeemu. Wanga ekyenkubisa ssimu kati. Ku New Year. Ng'abantu twetegekera kuyingira loogi. Tuwummudde kiki? Yitaleta oba nayagala mutwala mu loogi. Kuba mu bakazi be nnina okulaba leero taliimu. Nante omuwera program eyiye kati ali tamanya nti. Kakatulaba mukubira yabateese. So aba Marcus mwebaza. Kakati nempulira bino ebyekisiru omukulu tasobya. Omukulu tasobya. Nya. Mukulu tasobya. Nga mukulu kyatasobya wano. Mukulu apama bigogwa. Unoses. Nomulete wange. Bomuko hati bali bantu bakulu biye biki. It's a reminder nti okuzalibwako yali plan yo ya tata na mama why wasn't involved. Tulite bitu bya myaka ebyo. Muliye mutulugunya abana b'abantu. Muloza abantu. Mukoza abana b'abantu ebizibu mutuli bakulu. Abawa. Abakulu. Please. Bane bidete wange. Obatta. Ibyo mukulu tasobya omukulu ayi omukulu yani. Landlord abamanja aleta mukulu. Bana. Ni motoka najigula ku bakulu. Abakulu abawa. Ze bakulu manyi ba musaba. Abakulu je bali abakulu. Ekiyinza okubagisaako obukulu bwabwe bwe buteyisanga bakulu naye nga bakulu je bali. Kati gomanyi nti abantu abakulu abamu beisanga baana bato. Kati awo we debate weva nenga bo abakulu je bali. Oli awo omwana abagamba ebintu ebituufu, omwana ayogera fact ate baiza abanigwana muvemu ebyo ebintu by'okwebuzaabuza. Omwana unajja nakugamba ekintu because feelings guilty. Guilty. Abaganda tulina nnyo ebintu by'okwebuzaabuza. Ne twekweka mu bukulu n'obutiibwatiibwa obwo bwe tugenze tweteekako. Facts remain facts. The boy is right. And he's fighting for his dad. Secondly, teri mwana agenda kwagala ng'oyisa bubi maama we. Era olutalo lw'aba Makasi luviira ddala ku mpisa gye bayisaamu maama we ye gye yalaba nga si nnungi. Wano omulangira w'e Bungereza ale yalekawo ebitiibwa n'atambula n'agenda. Kana alina bye yeezuulira ng'omuntu omukulu. Kubyagwa ku nnyina Diana. Bye yali ayagala royal family emunnyonnyole. Teri muntu agenda kwagala oba oli kojja oba oli anko oba gwani oba sibaja gwani nga to wa kitiibwa maama we. Nze omuntu atawa maama wange ekitiibwa siina mboozi naye. Era namukasa yazze bini akwetondedde mbukeizi ne ibulake be bamutuma avume maama we. I have no business with those boys. Ko muntu atayagala maama we nawe abatakwagala. Simple common sense. Ekyo kitagana gena musomero bakikusomesa. Omuntu yenna nga tayagala maama nawe abatakwagala.
kati goyagala abba makasi abakubire mu ngalo mama mwamuyisa bulungi family eyo muli balungi bawe tuli kulimba lwali yeni skin bawe bagambe twako wadda bagambe bamugulako olutalo. You see, a war was imposed on them. Abasi yatandika olutalo. He's just saying omwana yagamba nti baba gamba no bagamba nti kamiliyoni bwalifa bagenda kulya ku street. Gwe kyoyinza kyogera ng'omwana waali kinene gwe statement ogiyita ntono kyo kinene mu ekyo kati ffe tubibaddemu tubirabye abantu bakwagala taatawo waali. Nze ebizibu byonna ebituuseeko nali sikimanyi nga sikirootanga nako nti Mirundi bw'aliba waali ebyo byandintuuseeko ate ko olwo bwe nategeera loolo tatange gye yali azannya nti yali ayina ebintu bye yali amanyire nga tayagala bikole ki bintuukeko. Sayima abantu baagala abaana bo nga wooli. Era omuntu yenna akwagalira omwana ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno ye mukwano gwo. Sayima abantu bajja kubira abantu amasimu nti bannange tatange yakolanga nammwe mutuyambe nga batugantuge. Wano tuba tuziika abantu beeyama. Bannange oyo omwana abba makasi mugezi kubanga I think oba ye yategeera ensi. Abamanyi n'abalisobola omuwa kati bamuwala wa taata we singa avaawo kapuuti. Omwana ono aba yeetaaga omudaali bamuwa ogwakatonga kubanga tamanyi bantu bayogeredde abantu bali mu the dying in silence. Abantu bovaayo kwogera abajjajja abo bajjajjaliza bajjajja toboogerako kale baabikola ne bannange eno society yankwe there's an open of hypocrisy. ye kale babi ne bakulu. Evil is evil. Evil is evil. It doesn't differentiate who does it. Wrong is wrong and right is right. Oba ani akikola oba kojjawo yakikola oba babikola. Wrong is wrong. That's what the boy is saying. Ekisembayo nga kamiliyoni mama Pros mama kamiliyoni bwamulwanirira n'abba bwalwaniridde owe buli omu ayiriddewo maama w'omubiri. Kati maama wa kamiliyoni aga kamiliyoni tasobya era emirundi mingi wano wizo yakubako omuntu maama abwe naga abo nga balwana yamuwanguddemu 3 gokka mbadde ntidde yamugjeemu 6 kati n'abba yakiyiga. Omwana ky'omuyigiriza kyakola ki? Nze n'ebintu byenkola nga nabiyigira ku my dad. Nina ebintu byenkola nga biri genetic byaki kati wadde toyagala abayirewo maama we mubiri nga te maama akamiliyoni yamuyiriddewo. Njagala ompeyo vidiyo maama akamiliyoni yalaga ati kamiliyoni mukyama nja kwogerako naye agamba atya nja kwogerako naki ne Daniela aba ajja kwogerako naye ne Daniela aba ajja kwogerako naye ajja munoonya boogera era mwenna abaga Daniela yasindika aba Daniela ajja kwogerako n'aba nga maama akamiliyoni naye bulijjo wabadde tugati ajja kwogerako n'abaana be. There is nothing Abba has done. He's just fighting for his mom, and that is his right. He doesn't need an invitation. He doesn't need the parliament to give him a go ahead. Okulwanirira nasanga kondakita. Omukazi yali alwana ne kondakita wa taxi. Omukazi yali alina kibebi oba kyali kya myaka nga 9 kyaluma kondakita. Kibebi kyaluma kondakita bambi. Abalenzi okulwanira ba mama baffe it is genetic. Era nze John yawoba onjagaza obuzibu
otegeera obubi bwange we buli vuma maama wange luno genosale yaŋŋambye nduveemu ojja kumunoonya ku buli because they know what I can do and they know my capacity. When I say it is enough, I can put a full stop on something. It was Genosale who told me. Era nabako n'ebintu bingi bye yandaga. Nanga you are better than that. Kati gwe simanya nangamba. Kubanga Saimo nja kwambala. Kakati nange wemba nwaniriro wange. Ninyanti aba. Makas. Nze netumye n'erinnya Zaba Makas Mirundi Junior. Mutabani wa Daniel omukulu. Oyo omwana yansanyudde nnyo. Yababuuza aho Said. Abakulu tebasobya aho Said. Akubuuza bakiwandiika mu kitabo kikwamba bitabo byasomye binate kirimu. Ababuuza aho Said eti abakulu tebasobya. Ababuuza which book gye bakiwandiika. Kyawandiikibwawa mu Bible kinoonya takiraba. Oyo mwana mugezi. Abo abaana b'ebweru. Kati bano bonna abaavumye omwana oyo. Muto wange aba butasoma bwe bubasumbuwa. Musomesa abaana. Musomesa abaana. Essomero lisomesa omwana to have his opinion. Ekitutwala mu ssomero kiri ekintu ekyo. Ffe twali tuyingira level ki? Batugamba ano level emutuuse. Bagiyita why. Oli wagamba nti vaawo ng'omubuuza lwaki. Kimukakatako okubuuza. Nze okugamba lwaki ovaawo. Nabuuza Professor Makerere, why are we doing discussions? Lwaki everybody in that class, that lecture room, I know genda wali presenting. Professor nangamba tubasomesa. Nena ffe twagala nnyo mube n'ebyammwe. Nze nalina omwana gwe nalaba mu lecture room yawakana ne professor n'amuwangula. Wabeerangayo ebivubuka ne gye twasomeranga ebyabuuzanga teacher question. Teacher naga let me go and research about that. Nalina lecture nga byataategese tobireeta. Agamba let's focus on this. Omanyi ba teacher bayaye kasitombuze ekibuzo ne kimulaga. Why are you hurrying? We haven't reached there. Don't cross the bridge. You man, don't be in a hurry. That is the next topic next week. Okumanya tekukoma. Campus ya research. Sema kadde kye yagambye. Mbo is judging the judges. Tumalirize wano. Sema kadde yagambye abalamuzi. Agenda balamula. That's nabuuza ekibuuzo. Who judges the judges? Who judges the judges here? So we are going to judge the judges. Justice Sekabitu, leave that case. Abalamuzi. Bafunyeyo Semakadde. Asibye obuviiri bwe buti. Ariko lajja kujja abujjeyo nga zitaamuuse. Naye eggwanga lino abantu bali ku balamuzi bakalakata. Ate nga n'amateeka kigamanyi. Omuntu n'aga nti I'm here to judge the judges. Balamuzi n'aga this boy. Abaana tebakyayagala mmanya. Babikooyi. Oyo omwana oyo yali asseewo nalebwasereko. Yamugamba we have a right to call you a damn witch. Sema kadde. Akaale bannaye tubaagaliza omwaka omujja. So tubaagaliza omwaka omujja. Omwana wa Shiba namulabye. Abantu bawadde ebirowoozo byabwe awo waki yabataddeyo. Naye Shiba alimba nnyo. Mwana muto nnyo muteeka mu media. Omanyi obwaserebu buleme kubalowoozesa to do things in a very immature way. Nze kale munange gundi yange weerindi. Shiba bwaba yasobola okumanya nti olubuto lusobola okunyogako ne lunkolera concert ennungi. Nga twekuba Diamond Platinumz nga bazzali bazadde abaana babafuula ba brand ambassador. You don't just expose her nga tewali business eriwo.
buli omu asobola okuzaala n'embwa ezaala naye si buli omu asobola okuba maama. Yenjawulo yokka eri mu kifaananyi ky'omwana wa Shiba. Buli omu asobola okuzaala. Kati byenjogera byaba maama. Bo be bajja obitegeera. Kitegedde nti omwana omuto ng'akyali muto nnyo tebamulaga bantu. Kubanga ebyo ebifaananyi abantu balina dark magic. There is dark magic in this world. Era bw'osoma Bayibuli, Moses yagenda okuggyayo Abayudaaya. Ne baana abagundi ba Falaawo emiggo bagikyusa ne gifuuka emisota. Naye ogwa Yesu gwakola ki? Bayibuli yali eyagala kulaga nti eddogo gyeriri. Kitegeera? Ekyokubiri privacy y'omwana. Kitegeera? Omwana akyali muto nnyo. Omwana omuwere omuggyeyo omukuba ensi bw'otyo kibibambi. Let us have learned to keep some things private. Anakala kano ensi ey'omubiri mwe tuwangaalira. Kitukakatako to understand the spiritual world ekitono ennyo. Kati kino kanki bagambe abatulaba. Okimanyi bino bye twali nga tuli baana bato. Abaana bato balina stage batukanga beekangakanga nnyo. Omanyi nti nno okusleep walking is spiritual. Okimanyi nti omwana okwekyusa kiri spiritual. Naye kiva ku ki? Edda abazadde baffe baatugamba, bazadde abaffe va ku baana baffe betuzadde mu generation eno. Nga bakugamba omwana omuto, engoye z'omwana omuto enjuba tezaakaako. Do you know why? Nti obudde bwe buziba emyoyo giggulirwa. Emyoyo egyo giggulira ne gyambala n'engoye zaffe. Naye kati junior spiritually you're strong. Kyova nti mu kirooto nga weebase osobola okulaba omuntu asobola okujja n'ogamba nedda tekijja kusoboka. Because spirits osobola omuzimu gusobola okunzijja mu kirooto ne gwagala okunnuma nga tebali agusindise n'engulwanisa ne gugenda. Because ono omwana spiritual aba akyali muto, ekyayambadde olugoye lwe kimwambala kimutwala kuba tannavumba spiritually. Kati ekyo teweetaaga kuba munnaddiini, teweetaaga kuba mulogo nnyo kitegeera nti omwana omuto, omwana ono teyeetaaga kubeera exposed because spiritually tannatandika kwerwanira gwe amulwanira ate gwe omulwanira physically otya ng'omuprotectinga eri emyoyo emikola ki? Kati ekyo basibe ne banyaba abatulaba zonna ensonga zo zosobola okuwa mu butuufu bwazo. Kyessaagala weerabire nti omwana omuto omwoyo gwe guba gukyali munafu. Kati bwe guba gukyali munafu gwe alina okulaba ng'oprotectinga omwoyo gw'omwana oyo. Kati byonna bisobola okubeerawo. Tulina munaffe eyafuna obuzibu. How I wish yamanya nti kyalina kikyali kinafu. Omwoyo gwakyo gukyali mu ki? Osanga olwo kye bayita amaaso amabi. Amaaso amabi. Oli n'atuna butunuzi bw'ati n'akola bukozi. Otegedde bulungi. So kakati ekyo kitukakatako mu ffenna abaana abali ku social media okimanya nti spiritual omwana omuto aba akyali munafu kati tomu exposinga eri challenges eziyinza omu affectinga spiritually. Bye bino basibe ne banyabo mubeere bulungi mwera.